nga sinaba kumaliriza speech yange so kubeeko obugambo bwoyogera Kasuku on behalf of the whole media fraternity eri wano Simon n'abalala bonna neyongereyo nga sinagenda wala jaloddemu nyanjule bulungi n'ebitiibwa byange simu omwami ono mwami Kasuku tatange ebigambo byasembayo okuŋŋamba ng'ali mu ddwaliro twalina mwami Kasuku ono yabuzeewo olunaku lumu nga 2 atera afe yagamba Kasuku ye plan di mukuza ankuze buli kyemanjagala akimpe Kasuku sente sinaziraba mulekwa alina okunwa amata mulekwa ayagala nnyo ebirungi so ye plan di mukuza era nkozeemu omulimu muganda wange ono tandekeredde ne baganda bange bonna abali wano Kasuku tukwebaza nga family ne Simon ba YouTuber bonna mwami Kwezi ndozo ojja kwogerako gye bujjako so basibo ne bajjabo tubaniriza mwebale kujja olunaku lwaleero nkaloberiziddwamu komawo wano kuba emirundi egimu gye najjako wano nze twatuulanga naye awo wansi awo so nfunyemu obuzibu okuba nti nzijja wano naye abasajja bange nebaga nti tugende bwe tulina okukuza amanyi okubeera omukambwe oluusi tuyinza obutasigaza bulamu tugamba katujje maama omwana amanyi okukambuwalamu naye mukutte muyina munywezezza bingi so ba YouTubers mwebale kujja abasinga muze kunoonya content naye mugenda mufuna n'okulya mukole ki bagambye embaniriza on behalf tubalinde byakimanya ne bazanyo family yaffe Kasuku ne buddeyo ne bazanyo family yaffe basenga abaffe nasasulwa Sirierabira nti nali ntandika bwenti okubalaga ennyiriri ezitali mu Bayibuli abantu ze bajjeemu ne ze bakutuddeko. Omusajja yali Archbishop wa Church of Uganda Ntagali n'alyoka ntagalirako nakati atambula nga talina kitiibwa mu ggwanga ng'ekyamuviirako ekyo kutulumba nababuuza bannange bwe mwabaddeyo mu Church of Uganda mwalabyeko Bayibuli zammwe nga zibuze nti nzokyeza muyinayo abantu mu famire nga Bayibuli zaabwe zaabuze akati yalina ebizibu ebimumala naye n'atagalira ku ffe tosobola tulumba Mukama n'akuleka ekyo tebakulima nti waliwo agenda okusabira wabeerewo emirembe gy'ofuna eyo okujjako ng'olokose bulokosi gyali myezi bwezi ne baga nti yatagalira mu magulu g'omukazi nakati taddanga ngulu. Church of Uganda n'amadiini gonna balina ekisa bamanyi okubika ekibi ne bwaba emiga ekibi tebakijaayo naye baddira gwe bayita Archbishop ne bamukasukira ensi ne baga wuuyo omwenzi wammwe wuuyo omwenzi wammwe nakati yasigaza byambalo. Waliwo ekkanisa etamanyiirwa naye ng'omuntu bw'abulwa ebibye adda ku yaffe. Wegendereze bena byenjogera ziba facts. Era wano wenayogerera nga atugolokokeddeko ne muga nti wandifunye gy'otagalira kubanga ffe kino kye twogerako kya bulamu and we are mandated
Revelation chapter 22 verses 18 to 19. Nobody is allowed to remove the word of God. Ate guno omulembe gwaffe tetwasoma nnyo naye nsobola okukwatira Bayibuli nega kino tekiriimu saaliwo nga bakisaamu naye nsomyeko waakiri neefumbako nenwana nensoma Bayibuli eno. Ati oba kiki ekyamunaawula baamunaaba tebakulima nti baleviraani ne bakabona abalala eyo babishopu mu Church of Uganda tebalina bibi balina ebibi eyatuvuma yekka gwe baakasukira ensi nabo tebamanyi kyabawendula kyemanyi ndowooza ne bakibishopu beewunya ne bagamba naye nga tusirikidde bingi ono twamukasuse tuyate nga tebane baba mujjayo mwanditulese kubanga ffe tetwabisaanira. Ffe bantu abaweereza si lwa kusaanira, ffe bantu abaweereza si lwa bisaanyizo. Ffe tetulina amasomero goonoonya. Bw'obuuza amasomero nga tugamba buuza Yesu. Naye ate tutegeera era eriyo abatuyita bannabbi b'obulimba ne kitannumamu n'akamu ne sikiwana budde. Kubanga akasajja akasinga okukipika lubaale akamalawo kalina omutima mubi bannange. Buli omutima ne baguteeka mu bukya teryagugula. Kafu ne bw'okasanga n'okubuuza naye wali omuntu omu omulungi era ng'akola bituufu mu Uganda muno tekamulina ko ke katuufu naye ke kabbi ke katasasula bakozi. Kafu tekakyatwonoonera budde era tekakikiriza nti Katonda yakagoba. Katonda tasobola kuzizika kanisa mu mbirizi ng'okyali w'amaanyi. Katonda yakagoba ngedda bweriba era kabeera kalinda bulinzi kiki ekinaatubaako kalandukira okwo. Kafu nako kennyini kemanyi kafu ate tekalina magezi. Nze we namanyira nti tekalina magezi kakyaza pulezidenti w'eggwanga oba kakikola katya pulezidenti okukyala ne kamulaga nti kalina intelligence esinga eyiye ne kamugamba ssebo mu Uganda yonna amakanisa gajjudde emirambo. Oli omusajja bamuyita Saabalwanyi gwe n'omanyi ekkanisa gye baziikamu abantu nga ye tamanyi. We namanyira nti tekalina magezi okuvako nakkiriza katooletoole okuva ku olwo nakkiriza katooletoole. Era ow'ekitiibwa pulezidenti nga bw'omanyi nti magezi meereere bwe yasituka yakola komenti ntono nnyo n'akagamba naye tulaba nga wettisa ebintu bingi nga sigooteeka obyetikka keetisa emizimu. Tuli kanisa ntuufu ddala eya Kristo gye yafiirira ku musaalaba. Tetwegulumiza, tetwepanka, tetutunda ssaala, tetulina kibi kye tukola. N'ebyatubaako ebyalabikanga ebibi bwe bwabipanganga era bwabipanganga bwekwese bwe bwamala ne bweyoleka. Bwamala ne bweyoleka nakalabanga katudde n'emunywanyi waako nendowooza kagenda muwasa. Naye abakazi bandibaddemu amagezi basobola okukusigula ne bakuwa ne ssente ne bakusuuza amaka agaabwe ne gabeerawo gwe n'obeera mu nsi nga tolina kitiibwa. Nali manyi kamuwasizza kiwedde wa sitaani bw'ati akufiiriza eggulu nga taligendamu kiŋambire akuliraanye. Sitaani bw'atyo akufiiriza eggulu n'akuwaamu ebyoya by'enswa. Sitaani yafiirwa ekifo mu ggulu tayagala muntu agenda mu ggulu.